n'atusomesaako era musomesa waffe Mesekaisima ndowooza naye agirire naye yali takuba ebugembe ffe teyatukubaako twali bayizi ba mpisa nnungi inshallah. Nsooka okwebaza abasomesa mwenna abakoze omulimu guno. Abazadde kiina kyekiraze nti omulimu ku lufuka weeguli era abaana basoma. Omwana okuba nti ayisa ku lulimi lwe ennimi bbiri zonna ng'azoogera mu butuufu, ekyo kigambo kikulu nnyo. Tubadde mu ttenti awo n'omugenyi omukulu. Omugenyi abaana bana babadde bapulizentinga paliyamenti. Boogedde Oluzungu, ntera nnyo okuwuliriza eyo ku gundi eri ku Paal of Africa bagiyita batya eya paliyamenti. Paliyamenti ya leero. Naye mu butuufu abaana bano boogedde Oluzungu ne basingako ne beomupiiza ababeerwa ku gundi eyo. Allahu Akbar. Omugenyi omukulu aŋŋambye nti naye Oluzungu olwo ali mu kifo kya Nambooze lwayogera si lwa Nambooze. Nambooze natuukawaawo okwogera Luzungu olwo. Kale bwe tutendeka abaana eno okuva nga bakyali bato, tuba n'essuubi nti bajja kusobola okubeera beemupiisi. Eno tetujja kugiyita speakidde, tujja kuyituba tuliyite educative day, olunaku olutuyigiriza ebintu bye tubadde tetumanyi. Bazze ne batusomesa abaana bazze n'ebipande wano, NEMA, ani, NRM, NUP, biki byonna nga bwe bibadde wano mubirabye. Nze nsanyuse nnyo olunaku lw'olwaleero. Tusaba Allah essomero lino alikuume era ayongere n'abazadde mwongere okuleeta abaana. Mukirabyeko mugenda ku sipiikidde z'essomero nga lisomesa ekintu kimu, naye nga terisobola kupulizentinga Luzungu ng'abaana lwe babadde boogera wano, naye ng'abaana boogera ebintu bibiri, Oluwarabu neki abaana ya Mufuti, okufa kwa Mufuti, naye nga byonna babisoma mu Luwarabu. Kati mmwe ki kye mwagala? Lufuuka mugiwa abaana, muginoonyeza abaana esobole okubeera ng'eyimirirawo. Tusooka okwebaliza ddala abayizi baffe wano. Nja kusooka ku bayizi. Waliwo abayizi abansanyusizza ennyo. Omuyizi ono gwe mugambye yatuula ekyomusanvu n'asinga alina gundi y'Oluwarabu gy'asomye. Yani? Afusa Nambirige. Insha Allahu Ta'ala bwe banaaba abazadde basiimye, omwana oyo ngenda musomesa paka okutuuka ku senior 6. Era nsaba abazadde be bakkirize nti bwe twanaaba bakkiriza okuba nti bamumpa Koibule Khamisi nja musomesa. Chansi bwe banaaba bagimpadde, omanye bazadde balina choices. Naye nga nsaba bakkirize omwana oyo nja kusooka mukwase Qur'an. Allahu Akbar. Naye